kakati awo wava oluyimba nabo wakoze mu kibiina ng'atolose kamatte yesita oba oyagala buuza mitanda sendiyo bavirigo. Era musajja tuwamugobe wakayasulanga ku batvalley emyezi 6 nga soko tutugubira musula Mesach nga taata we amaze okumugoba yagala okuddamu mukwana. Mesach yakwana taata yagala okuddamu mukwana. Yanoonya ekiyizo senyusa taata alabe nti nange ndi mwana kuba yali yamugoba nga yamubola amenye nti mundoongo nagigendamu ng'omulimu. Bw'agenda yamugamba agenda n'ekirowoozo nti amusabye ku ttaka azimbeko akayumba taata we amanye nti wa buvunaanyizibwa. Kali bw'agenda bamuzeeyi Frederick Ssewalu Mpumbu nga taata nange ensonga byonna ebyaliwo naye mbadde nsaba kumsalirawo ku ttaka ntandika okuzimba nfunyemu ku busente nti kale kanzije yedda naluga gabatebenta bwe bamala okwogerebweru taata ayimbira yadda namuggo ekiyaye kize kubba ttaka lekiritonde amalodi twakiritonde kiga ekinywerekola kino omwendi kubanga ye kyekirowoozo kyeyali yakolaki yafuna. Naye agamba nti lunaku lumu taata we yali ayitawo nga tamanyi nti Mesach ali munda. Laba nnono yeetadde ku nnyumba ennene. Ennyumba ennene zizimba ffe baana b'abaami si bano naye nga awulira takyogeza fubitizi akyogeza nti mulimu omutima ogukoze eki. Katonda yeebale mama nsisinkanye tolaba ng'ababayimbi b'ennaku zino temuli ba artist okusakibwaga Katonda Mesach producer ebyo yayigira wa ttiimu Kizito so yabulira mu America nawe yakuba mu December tebaddamu mulaganko ttiimu. Bamayinja bagenda kujja ekibibi, bamayinja bagenda genda e Butambala, bamayinja bagenda London, bamayinja babakubye mu mbuga, bamayinja babakwatidde Nairobi nga bafulumira ku Vincent Pule. Aliwo wandika Eagles mwana mawuli. So kati Eagles ya etuuka okuyitwa Eagles wakulwana kwa musajja okubalaga nti naffe tukola ki. Bantu bangi leero abalina ku buyumba, abalina ku mmotoka, abalina ku nnyumya abakola ki olwa Mesach. Kyannaku nti oluusi abantu baagala okufuna ebisiikirize ebingi mu miti gye bataasimba. Akajjale mu muti gwo afuniremu ekisiikirize n'okusinga gwani nannyini kyo ng'ebiseera ebisinga baagala mugenda mu ttuwa. Bu Mesach bw'aba asuze ku fulo yaggulu abuuza nze bansuza batya mu loogi ey'omutwalo. So nga ne Mesach yakikola ki ng'otteeko bad energy baawo tuli asobola n'okukuba essimu ku radio oba ku luyimba lwa Mesach n'avuma toli asobola n'okuwa ssente ku radio temulukuba otteeko bad energy. Mesach talina kugulira ebbimusi making omuntu okuba mbadde manyi music service gy'otuwa. Mesach alina golden songs mwina zi hit songs. Mesach ne banne balina golden songs. Onkuba kakati kikulaga ki nti Mesach mu luyimba lw'onkuba alina ekintu kyebamulisaako muga muli bakitalo neyo mu bwakabaka balumbayo nembafufugalizaayo ngera kafeera we yakikola. Export TV to the world. Abalabi baffe abalungi tubeebaza nnyo mukola kya ttendo kubanga mwekumidde. Eno channel bagita Export TV ya kumutimbagano subscribinga sharinga ate commentinga. Bingi byogenda okulaba ebinyuma ebiyigiriza. Oli ku Yekolera official program esengejero tuba tugobye bumali. Amanya omwana soda Yekolera yatumbudde. Dabuza kuba kulaba. Abalabi baffe abalungi amanya yenze Yekolera itongwa. Tubadde tuludde okuwuliziganya nga nange ndi eno mufumbiro nfumba ate ebinaabawoomera kubanga bw'owulira akawoowo akava mu ffumbiro omanya bumanya nti gwe atudde ekkalya ne bw'oba okyadde tosegukanga omanya nti omufumbi tosiibula. Akawoowo akali mu ffumbiro ke kakumala okumanya obuwoomu bw'ebyo byenkola ki ebijja byenfumba. So ensonga lwaki tubadde tuludde okuwuliziganya badde nfumba era weteeketeeke ekkalira leero nfumbye mu pipa n'abayise obuyisi mugenda kulya eringa yalumbe tinataakaaba. Abampombo African Restaurant bali Dubai, emmere yaffe eri loko yonna bagirina. Oli mu Dubai gendayo olye matooke buli mmere yaffe ya wano. Tubaagala nnyo mwebale kwekumira ku Yekolera official ne expo. Yekolera manjise
Yekolera music analyst kagambako tukagala leero tuleeta ani kuba kati bayekolera balinga bana tulinawo yekolera music analyst netubaawo ne yekolera itongwa mutabani w'omuyekera netubaawo ne kiwugulu abika abafuba kuno ya kati tuli bangi muganda wange oleesaanire naye leero mbadde nsaba n'obukakamu otuyitire ku music analyst abeka ensonga zatangaaza Oluganda Uganda n'ensi yonna otwaliza yaliwo itongwa taliiwo nekiwugulu taliiwo oyo musabuzi yekolera music analyst yekolera Kuno basajja betuwegomba abaana abatandika mu music ne music industry betulabirako nenga ffe tubalaba bulabi tetufunye budde bamanya ne batandikira olugendo lwa music ne batambula ate gwe twakufunanga kirabo nti abamu olina kyo bamanyiko omwami Mesach Ssemakula papa y'omu ku bayimbi mwattu abaweebwa ekitiibwa naye tetumanyi kyava kuki so leero twagadde omuto omukulu omukadde omunnyonnyole amaanyi ga Mesach buli kimu olwo tutandika Mesach azaalibwawo era gw'omumanyi nga ani Mesach Ssemakula waaludde Mesach Ssemakula waaludde lwakuba mumumanyiko ne Mesach Ssemakula era bw'ogamba ekigambo waaludde mbadde manyi nga mandudde bbuuza bamuyita Mesach Ssemakula waaludde azaalibwa omukulu Frederick Walubu Mpumbu n'omukyala Mariam Nalubega ab'Ebuwaate Mukira municipal yazaalibwa omwaka gwa 1976 wala nnyo gye yazaalibwa wetoloola okumanya wala nnyo oyita eyo Ntinda n'ogenda n'ogwe Najjeera n'ogenda paka ewaabwe wala nnyo ne bodaboda okuva wano emutundu eyinza okutwalirayo 30 olugendo luwanvu nnyo so yazaalibwa mu mwaka gwa 1976 n'atandika okusoma ku Kira primary school then n'asomerako ku Wankulukuku primary school then after n'asomerako Kampala secondary school n'asomerako awo ne ku Kololo mwani yabagamba nti abayimbi tebaasoma Yekolera nze naawe tukkirize n'abatulaba okuyimba edda gyali mirimu gy'abaalemwa bataasoma ensigo yakuba embooko mu ndowooza yammwe osobola okipuluvinga long ng'otwayo example z'abantu edda abayinya music industry nga buli kimu baliwero mwewammwe mu kika baaliyo bameka abaasoma ekigambo okusoma edda omuntu wa digiri yaweebwanga ekitiibwa nga jjajja wange agiyita digiri ngera bamukulengeza nno mwami gundi oyo mulaba alina digiri kati nga nze ndowooza oba digiri kyeki mpulira kigambo kyennyini kizitowa ate n'omuntu akiri ku kyalo nga ndaba bamusukulumya nnyo kusala misango gya kitawuluzi ye wuuyo so edda munnanga abazadde tebaaweereranga nnyo kikoze eki kigenze wala omwana kasitayiga okuwandiika kusoma bupande kusoma bbaluwa kuwandiika bbaluwa nga kalaasi kikola ki kimala so edda tewaalinga nnyo kusoma mu bantu bonna si mu bayimbi bokka kuba ne wammwe mu kikankakasa oddayo n'obuuza bakitaawe kubaako bataana abaasoma gugotema naye ndongera yakuŋŋaanya nnyo endongo yakuŋŋaanya nnyo eyo yali ndowooza yammwe nti gyali mirimu gy'abataasoma gyali mirimu gy'abaalemwa first of almost edda endongo tegwali mulimu kyabanga kitone kati simanyi omanyi wano mu Uganda omusiru ayita omugezi fala kyentegeeza omubbi beeyita abagezi kati ate gwe babbye ne bamuyita ddandala kitegeera kakati n'abayimbi b'oyinza okuga nti Mukama yabawa ebitone bingi nnyo bwe muyita abafala kati ate mwe abaali badde bafala mwe mweyita abaki abagezi naye bibaawo naye sooka otukubireko akafaananyi mabega kwaffe tetwaliyo music ennaku zino yafuuka commercial music batufunamu ssente aweeredde abaana edda music omuntu eyayimbanga music abantu baamulabanga batya music watandikanga n'ekitone kyekisooka nga singa obeera n'ekitone kati bino ebirala nga ssente bijjanga bonanza nyongereza okyegeera so era y'ensonga lwaki ojja kwesanga nti abayimbi abayimbira mu gaapu y'aba Mesach abayimbira mu gaapu y'ababasudde abayimbira mu gaapu y'ababasebadduka bonna baali talented naye kakati olwaleero essaawa eno omuyimbi alaba kaŋŋambe oba fitfa maker aguzeeyo akamotoka
kati ye tajja lwa kitone ajja lwa mmotoka ya fit for maker. That's why olaba beef nyingi competition eri negative eri negative etagattako kyova olaba kati nyingi naye edda walingawo competition eri healthy nti mayinja alese kano kati nojjanga omuvuganya mu ngeri eri healthy nti kantakule nange omutwe nange kandeete kano mayinja alese nekiresi nange kandeete kano kandeete tukwegomba bangi lutaaya alese kinasanga oba oli miisi nange kandeete siggo nsiimira kakati nga competition eyo ebagattako bugasi mwenna ebasika busisi nti oluyimba lwa munno lubanga olufungo naawe olukusika nti zuukuka tweyongereyo munno akukoze eki akukyalenjinze era eyo competition esobola ogigeraageranya ku maduuka ga speya ewa Kisekka nti singa bakeera ewa Kisekka ne balekayo edduuka limu terikola kuba lyebadala liriwo litya atuka ssaawa zayagala aliwo atya neweesanga tagaggawadde naye buli lwamanya nti neiba yagguddewo n'oli yagguddewo n'oli yagguddewo atuukiriza olugero lugamba nti ennyonyi enkeeze ku lusiriŋŋanyi esookako naye n'akeera nnyo asobole okulya ku lusiriŋŋanyi olw'okumakya naye nga bw'abaawo bw'omu yebadala so ye competition yali healthy ye competition eyali positive naye competition z'ennaku zino ziri negative to the extent oli asobola n'okukusanga n'akutomera n'akutta oli asobola okukuloga ebintu ng'ebyo kale okitegeera bwe tuddayo ku mulamwa leero twagala tunuulira bulamu bwa papa Mesach Ssemakula. Mesach Ssemakula okusinza nga gwe ky'omumanyiiko omanyi bingi bye tulabirako ng'onaayimba jjajjawo yali muyimbi taatawo yali muyimbi mu famire y'aba Mesach mulimu omuntu eyali ayimba eyamusikiriza like ojoyininga. First of almost waliyo families ez'abaavu oba ng'eyaffe oba ng'eyammwe oba ng'eyani kakati nga oli wakutunuulira agambe wamwe mwalina kaki naawe ne weemalamu amaanyi ate waffe baaliwa kaki omusaayi gwaffe mwavu n'otamanya nti ne famire ezirimu obugagga waliyo eyatandikayo obugagga kakati gweosobola naawe okutandika obugagga ewammwe kale abaddeko ne basikira gwe ne batwala omusaayi so kati ne music bwatyo nti tekikwetaagisa wammwe kubanga waaliyo abayimbi bw'okuba omuyimbi kubanga Mukama ayinza okutandikira kati ng'ate abaliddawo abaliyimba mu kika kyammwe be baligamba nti ewaabwe waaliyo abaki secondary talent tebagisikiranga ttaka mbadde manyi nti talent si ttaka talent si ttaka era singa abaana babasudde baakabi nnyo kitegeera waliwo baggayi bamuyitanga William Kibuuka yali jjajja wa Kasozi nabwoga nti omusayi gujjiraawo n'olusanga nze Yekolera nina mpita jjajja wadde ansinga obuki obukulu era baabeeranga omwo mu lukwata advance Kasozi agenda okukwatagana ne Walukagga baali mu Kampala Music Stars Kasozi yakyusakyusa ebibiina emirundi esatu ena so kati nga Walukagga ate be bankuseere muli be bakajja obunaku kati tudde bw'omutunuulira ne William Kibuuka anista Walukagga so talent tebagisikira osobola osikira ettaka lya kitaawe Kawempe Mbogo oba Kawempe Ttula osobola osikira ettaka lya kitaawe Buwaate naye talent tebagisikira etera kukoma ku ggwe era bwedda Mukama n'agiwa omulala naye abaamuwadde yiye aba tamutooledde ku ki ku yaataata kubanga abaana babasudde tudde bagezaako okuyimba naye buli lwajja okuyimba atandikirawo ololo kuluusa yali taata ndabye nze bannange kati nga okumuwa amatu alina sooka kukugamba nti ndi mwana waani kakati that's why I always respect Mama Joanita Kawalya taata we yali muyimbi bamuyitanga Iklas Kawalya omujjukira nga gwe nassa gwannagomola omuntu gwe nayagala okukira abanzaala nenguula n'ebiteeteeyi nendeeta naye kati onkyaye nze nakola ki ina akayimba akalala ewooma n'ebirala Joanita Kawalya yajja mwana wa Kawalya Iklas naye Joanita abiitinze erinnya lya taata we n'aliteeka ku ttaka nti today okwogera ku Iklas Kawalya omwongerezako nti ye taata wa Joanita Kawalya
so si Joanita Kawalya muwala wa Ikirasi Kawalya yes kakati ate baba n'abasudde buli watuulaawo omala muteekako omwana w'abasudde n'olyoka omutunulako omwana minisita nenga waliwo nowakafeera omuyimbi towange amuyita Swazi naye ojja kwesanga asobola okuyimba n'oddukawo awo sigamye nti mukoze ki mukakanyiza kubanga oluusi ojja kwesanga muba omwana w'akafeero nga weetaddeko n'erinnya lye tukusuubira okukola ekifaanana ekikye oba okusingawo naye buli lwokola ekikka ekikye oba ogweyama enfu Mesach mu bulamu bw'okusoma mukula bwe yali enyigiranyigira n'ebintu by'okuyimbayimba oba omuzimu ogumulinnya bukulu yali ataalaba byabafala Mesach byokuyimba yali alaba byabafala byabateeka by the way abantu babangeyo mu masomero that's why bano abasajja mulina obbawo ku kitiibwa basitudde ekitiibwa ky'omuyimbi nti edda ne bwe wabanga mu ssomero ng'oyimba nga bo balowooza byabawala ng'era bye bakulabamu olwenzi babula okufungula abalabo baddala ebitundu by'ekyama bya kisajja musege yabakakasoba toli muki mukazi so yali musajja anywa ebyo eby'omupiira yali musajja bwatyo naye ng'ate luleba nga munafu nga munafu ate omupiira ati tera embazzi tewaata ate embazzi ewaata yali badde ewaata kigere kinene kitambulyako ati omupiira n'amaanyi kubanga jjukira omukutebe entakukola ki Yekolera kantu kayiseewo bituufu bagamba nti alina center of gravity ebiri wansi awo ekigere gato eva ku kampuni buli lwobeera omulungi omubi anoonyaayo kyakwesoosaako era atera akukakkanya oba akuteeke ku levo ye buli lwobeera ennyange embizi eba ekulaba bubi gezeza bugeza kubanga yo nkyafu wakiriye okuvuma obuuso era ekuggyeko obuki obulungi bwo so yali musajja yegomba nnyo omupiira guno omuzimu gw'okuyimba ndooza Umaru Katumba yaguziikusa omugenzi era Mesach batuuka omuzimu gumulinnye olwasoma Kampala 9392 Kampala secondary school kati atandika okugendanga muba Umaru Katumba biki kati ate abataata be bwajja akola ki wembadegenda okubuuliza agenda abazadde omanye ebiseera abazadde wabaawo okugamba tugenda oyo none katukuweerera fuuka dokita era nga ssebo abayimbi bakoze kyamaanyi bano okulaga omuyimbi nti musomesa business entrepreneur ate muzadde kaŋŋambe ate mukulembeze kubanga edda n'abasiru baabawa ekivumu abo omudoongo ono otegeera so nga buli muyimbi aba mudongo fine ayali badde mudongo bwe bagamba nti alongoosa ttooyo abacyula kati omuyimbi yabanga olw'okuba ate nze nalya fiizizo olw'okuba omuzadde olw'okubanga omuyimbi yabanga mu bidongo ng'amuyita mudongo kati ne balisimbuliza ne balitwalako ne ku basiru ekitegeeza nti abayimbi baki basiru that's why era ntendereza nnyo abasajja bo ba Mesach ba Paulo Mugenzi Yebake Mirembe ba Stone Kasozi ba Bobby Wine His Excellency okuteekayo ekifaananyi ekirala yes naye era mwebaza Bebe Kulu Joseph Mayanja otegeera kati ate ba Master Blaster b'oyogerako ze zaali empulunguse ezavumya ati okuva edda era nti waliwo ba Master Blaster baayo nti omuntu yenna ng'okola oluyimba naye nga swatula na mwanange ndiwuliriza manya nti mwe mukkakkanyiza ekitiibwa kyaki kya music naye ate era nabo n'otabanenya nti buli kyokola mu ati abeera ati ne bw'omumunya oyo abeera ati kuba nsobola okugamba nsuniraayo ennanga ng'okozesa mumwa n'otandika otegeera oyo aba ki aba ati so ne ba Master Blaster nabo kukola kye baakola osanga yali art but art eyo bwe gaba mangi gayiga enkima ku kyalo kyotasobola kulya nva
okitegera bagwegayo ky'omusota luli n'omulaba ng'afiirawo amaze okutta omusota tukakasizza agutta butamutta ate n'agongerako ekibonerezo ekirala ennaali kati yeyo energy eri baadi ey'abamaster ki blaster naye nga bano bo baagattako nti music ssomero nze ojja kwesanga saasomangamu n'essomero lyange zaali nnyimba z'abasudde Freddy Kigoza abo ba Frank Ambalire ono Gai yayimba Kiwalaŋŋaŋŋa Moses Kigongo Matia Kyakamala bannange okulwaza munno mazima ddala kiruma Freddy Sebata byafuuka musiki waabwe yalinga ekisenge oba ebbanguliro ly'obufumbo bulijjo kaadi wezigawe ekintu kyemmanyi eyita omwami ne mukyala we naye ddala omwami eki osejeera kati gwe omusajja n'oyiga nti obugenda ku mukolo ogenda ne mukyala wo nakojjaawo si yakikubuulidde yali music nze okuwasa ex wange mama omutabani wange yankyawo olw'ensimbi olw'obwavu luyimba lw'abasudde osejeera tolinda ziwere mmeka nkubuuza ezaasalirwawo nti ziwasa kankujjukiza Adamu eyasooka yabulwa amufaanana mu byamuweebwa n'akaayana Mukama n'akyusa ensobi eyasooka n'amutonera Eva n'awuna kati ojja kwesanga nga music abadde ssomero abadde ebbanguliro lya bufumbo abadde ebintu ebitubuulirira ensi osejeera abaddemu obukulembeze nti ojja kwesanga abayimbi abedda tebaafuna recognitions kuva mu zi gavumenti zasookawo naye today ene tuliorganizinze lwa Mpaka aba art lwa Mpaka si lwa kusiima lwa Mpaka olaba Sebata oyo ye musajja gwe wabanga toyagala naye ng'ojja kumwagala lwa Mpaka osegeera ng'agenda nakuba oluyimba lw'ekifuula nnenge nze njagala kafeero wange ne basudde ne kasozi kati ng'olukawulirayo ko ke kakuleepingirayo kakugamba nkwagala wadde kati ye gavumenti eno eyagadde abayimbi lwa Mpaka lwa butaagaane otegeera waliwo omuyimbi yefunisaako muwala omugaggo ne bamumuwasisa lwa Mpaka otegeera kati ebintu ebimu biba lwa Mpaka tolina kyakkola so kati gavumenti ebikoganizinze art industry lwa Mpaka naye ng'abasajja abo bamisaki bani bebapa ebirinza oluguudo okutuuka okulengerwa nti music industry yali wansi ati awo bamisaki bamayanja babebekulu zexense boba ne bamukongojja oli wamulengera namuteeka ku display so misaki okuzzayo ku mulamwa yagobwa tata we n'alekera omuweerera kyekya nti kyembadde nkunnyonnyolako abayimbi badongo abayimbi basiru abayimbi bayaaye n'ebigo mutulu bangeyo banywi banjaga bakwanyi b'abakazi n'ebirala era omusajja ate wamugobe waka yasulanga ku batvalley emyezi 6 nga soko n'asula bweru bwamugoba yalina emikwano redde ate osula otya asula munda kabalaza nga yebeesabeezaawo tebalabe bwe musanga abasajja abo mubawe ku kitiibwa temubanyoomo bavudde wala kyakulabirako era balaga ensi nti kisoboka asula ku street naye ngaeyo byonna ebizibu biva kumbalu katumba owa emitos kuba yali muvubuka muto olwo tulindooza mu 93 muvubuka muto asoma kololo hayi akyali myaka gya 2+ weebityo naye nga star humalunga star laba bwajjayita alanze nti emitos ekibiina kyali akulembera kyagala okwongeramu ku members abayimbi abazanyi n'abazinyi kakati Mesach Ssemakula jjukira ye yali yeegomba kuyimba tayimbangako naye yakyewulira muli eyo agenda kati kaali kato kaluyongoyongo katono kati otegeera ne bakagoba kubanga Uncle Edward Sendi wa Talk and Talk wa West Records otegeera yamugamba gokyali muto ojja tuleetera ebizibu ddayo wa somero Sendi yali omu ku baali bagezaako oteeka ekirooto kya Mesach wansi
yali omu kuba directinga Mesach okumulaga ekkuba ettuufu lyalina okukwata. Omanyi mwe mutaputa bibi ebintu kubanga nze bwenkeera ku makya ne nkugamba genda ku ssomero mbeera siri mu kukuteeka wansi mbeera nkulaga direction ng'omusajja omukulu kati nze Yekolera itongwa saasoma naye waliwo wentuuka ne binzibuwalira ng'ate ababituddemu tebasaanidde baddandala nnyo osegeera yensonga lwaki mutabani wange w'emyaka 5 nze ndi single father naye nnwana nnyo n'engugumuka ku makya nga noto tukyandimu kuba nze neebaka kiro nesoli neebaka bukya nze neebaka ojjaku esaawa 11 naye nzinduuka nga nakebaka essaawa emu oba 2 teeketeka omwana agendewa ku ssomero so sendi amugamba ddeeka enda ku ssomero kakati awo wewava oluyimba nago wakoze mu kibiina ng'ate olwo Ssekamatte yesita oba oyagala buuza mitanda sendiyo bavirigo otegeera Mesach watandikira okwagala okuyimba nga Ssekamatte olwedesi andi Ssekamatte yali dansa ate Emitos already yalina omuyimbi waayo striker waayo nga bwogamba nti mu TNS tosobola kuyitimukirayo nga Shiba gyali kakati ne Emitos yalina omuyimbi waayo gwekulembeza nga abalala beeyagala babayitamu n'abalala bangi abagenda ng'okusanyusa ku bantu nga sitase eggwanga bwakola ki bwatuuka kati essira baali balisimbye ennyo ku bazinyi n'abazannyi Ssekamatte nga tazinye boolingo neeyani nga tafukudde kiwato omwana w'omusajja oyo ng'asaala ku kati ziri ez'abapatashangi simanya biki nga Ssekamatte afukula ekiki ekiwato kati ye Ssekamatte n'asigala mu Emitos Mesach Ssemakula bwessi naye nga ale taata yamugobye edda olaba bw'atandika okusula ku street tasobola kuddayo kankiyite bwe ntyo yali agoba kirooto kye kubeera olwaleero ewaba Mesach taata we teyazaala mwana omu ne munnange ntudde kugera kwani ate naawe otindiza olugendo kye twogere ku Mesach olabe bwe yagoba ekirooto kye naawe ate kati ogera kifunamu ku ssente ng'abeerabeera awo mpola abakwataganye ne Lutaaya bagizeegiza bayiyiza obulamu n'agera n'asulanga ku HappyLand ekibuye kati HappyLand eyo essaawa eno eyitibwa gye bayita bate ebbaala eri ku roundabout y'ekibuye bagiyita Big Bar bwe walinga HappyLand ne bayiyayo obulamu kakati by then twalinanga ebibiina ebiwera twalinawo Emitos yakulemberawo Malu Katumba omugenzi kati yeebaka emirembe twalinawo Univox ng'eyakulemberwa Benard Munyigwa mwe mwali ne Ronald Mayinja twalinangawo Emirates ng'ekulemberwa Derrick Nsubuga twalinangawo Embasozi ng'ekulemberwa Moses Nsubuga Supercharger mumanyi wano omuwala gwe nafunye bannange kamuveeko wambirigo tetulina ssente eziriwo z'abayaaye nga tulinawo Power Pro ey'abagombyazi Sam ne Sophie Gombya kitegeera kakati olunaku lumu gundi yamukuba akaama baali awo ku Pride I think gundi nani Aloysius Matovu George abakuba akaama batudde awo beewunaganya tuzzaako ki naga ebibiina bingi n'abayimbi bangi naye abatasaanidde kubaawo bajja kuvaawo abasaanidde okubaawo bajja kubeerawo yali Aloysius Matovu George w'emboozi z'abaagala nowakayimbira n'abagamba atasaanidde ajja kuvaawo music yamanyi osengejja abasaanidde mubaamu n'abatasaanidde kale abatasaanidde bajja vaawo abagwana so kyajja kyeyubula era abatasaanidde tudde tobawuliza abamu babuuza gye bali ne bwe bafa tetwamanya abo baali basaanidde okubaawo music be yayalula bakyaliwo abalala baafiira mu ggi ne balemererwa okukola ki okwaluka so abavubuka abo
abakwatagana bali basatu bali bana Mesach Geoffrey Utaya Fred Seruga Fred Maiso mugenzi naye nga Maiso yabasinga amaanyi ebakola ekibiina kya Gibros kyesamanyi baba akitegeera nti Geoffrey Utaya kijje mu linnya lye ali nga wenkulaze waliwo emitozi emiretisi embasoozi bakita emitozi univox nga biri awo ss kano najja ne Gibros kati bondoza balowooza eno trend ya AC kumbe oli abateze mu Geoffrey Brothers yali asomako gatta art oyo okusoma kuyamba luzungu oba okubala naye ebisigadde ozaalwa nabyo ng'omuntu kati ffe basoma giteka tukunga abantu bwesekeera so ne batandika Gibros segeera akasente bakajja wakubondo asula ku street kapita asooka mu art guba mutwe kuba Maureen Nanto mugera mu Eagles yagenda bena sente yagenda ekisooka empisa zamuyimirira ne talenti batugamba abakyala bayingira Eagles ebiseera ebyo nga bwebayingiza Maureen Nanto yalina kaliwa kwabalaba bonna abalingamu nga basitudde bati twali atali mu Eagles atasaanidde muli asogga ndi kusaasira yayingiza kabina naye mbulira wano omukyala mu bayimbi abo bakuba bandi asinga kusaasira hit ewa kabina akabina kalina ekyakawerekeranga munnange nno neebuuba bufumbo obulungi bwo butwale naye baako nebyogenda nabyo ebyenjawulo mu bufumbo togenda kujja na bulungi bwo nga tomanyi kufumba togenda kujja na bulungi bwo nga toyina mpisa togenda kujja na bulungi bwo nga toyagala kunaaba nti obulungi bulina ebibikola ki biwerekera so mu emitozi mu Gibros baida okusakiro ya katono research producer ebyo yayigira wa timu Kizito so yabulira mu America nawe yakuva mu December tebaddamu mulaba anko team research producer yasulanga ku street nga bagenda buza abiyiga ati olwafunye timu Kizito vezaako ku studio wasula kakati lunaku lumu waliwo abajja okurecordinga nga timu taliyo nayaleseewo nze n'abikola byeyakola ne wabaawo ebigaana naye ng'era obala omuntu atandika noga nti wano yakoze eki nga tebyabadde perfect tebyabadde perfect naye ng'akoze eki ng'agezezaako kati timu we yadda yabuuza ani akutte ku byuma byange Mesach yadduka emisinde okukola ki okugenda atalinda miggo naye ate aba agenda n'akyuka n'akomawo kati bw'akyuka akomewo yagamba naye bweradduka yasiibamu ati neka naye kyo kimanyi nziruka fyuca yange bwadduka fyuca ye agamba edda akyuka akomawo kati bw'akyuka n'akomawo yeyeetonda kati tiimu ndowooza yakirabanga omwana ono mutonyo okumuteera ensi okuva lwenzudde kyayagala kamuyigirize kiyigirize nze nina kojjange bamuyita Amidukaddu mama yamumpa njemye okusoma olwo simanyi akati ampa kojja wange kati kojjange yali avuga pickup Sahara liwamumpa dada laba ojjiriro olina woyagala otaganjula naye sebo nange ndi mugumu munange wabeera bampa kojjange yavuganga emmotoka kati nganze mubala emmotoka zino ez'obuswati bigere bizanya mbiraba kakati lunaku lumu ajja awa omuntu omu ekibaluwa ng'agenda ne Yekolera genda ne mutabani wange naye ati baafunayo tugenda kati oli bwe waali tukola ne mugamba emmotoka ngimanyi bulijjo kojja mpa nvuge nga tuddayo kati bwampanjiri aŋŋamba sala ku muliro
essanyu lyennafuna ndowooza kwolwo naddamu kulifuna nga nzadde mwana kubanga ninnye ku nyonyi kakati olwagira afiirwa kojja nze mmanyize munnange bwe mbanyiga ekiwundu nkiviira ddala eno muntono kikale bulungi ensonga lwaki oluusi mbeetooloozaamu kakati kojja bw'agenda okuziika mukyali waffe Butambala andekawo neggayi bamuyita waalu avuga akoleyo kasente tutambula naye kale akawungeeza akuba ndi sisobodde kudda naye mmotoka mugitwale mu paakingi nga togipaakinga ebisumuluzo biwe Yekolera olaba ateresere mbwe ennyama annange embwa ebagiwa ennyama olwalaba oli ng'awuliddeyo ng'ejja ekuba serefu ng'ebalivansi okwegendereza kati nali nkwana abakawala bakayitanga Teddy nzeeyo kapiikinze kagituddemu zijja n'okwegendereza mpola ati omwana wa boda bwe yatuyitako abaana ba boda bavuga bubi kane tubonaabona n'abaana bano ku nguudo otya ndi siniya nnyo maani so ate saamanya kati bwe tutuuka mu paakingi ntuuse bulungi mukama mbisireko akasubi sitomedde tebantomedde bajja mbusendabirwamu nga bumanyi emmotoka enkadde eno egundiriza ekwata muki obwo obupiira obwo obwambuza endabirwamu ndowooza neekuba papa neeyiika okugikikindanya tulabira olutale nkeera kojjajja aca akeera kudda atandika okugira abapaakingi emmotoka biki nti mutaani we yavuze emmotoka emmotoka bagiwalula kakisuubira tiyagivuze nebankazakaza ekyavamu nenzikiriza nangoba kati ndowoozaako okuntu nekamujjira agano omwana wamanyina zesijja muteera nsi nampita nenzirayo bwampita nenzirayo kati namanya ekizibu kyange nti njagala nnyo emmotoka kati bwe twagendanga mu mirimu bakomanga wanjigiriza kati okuza ku mulamwa gwa Mesach ti anko tiimu Kizito yamanya ekizibu kye nti onayagala nnyo ebyuma sigera muteera nsi bwe yamuzza yatandikirirawo mukola ki omuyigiriza but challenge yasanga anko tiimu n'atuuka okugenda muki mu Amerika eyo kinasigala ate ku bulaba bwagala okuddayo mu bulamu bwa street bagende yebusaabala bafunye obuzigo ne balutaaya manyi lutaaya oyo ne Mesach balina history naye ate otukuta ku gibbons waliwo watugambako lumu jaliko ewa Sebadde nzija yaliyoko kati kyekiri kyendi mu kkulaga bwe yayiga ebyuma genze bapangisiza era abakazi b'ebusaabala babanja Mesach akatono nga n'ekyokulya bambi tebakikola kirutaaya bwafuna ne balya kyova olaba ne bwe bafuna challenges ezibaawukanya era bawunzika ekibagatta kyekinene okusinga ku kibaawula nga baddiŋŋanye so Mesach bw'abeera eyo Busaabala kati oli ajja Kase music recorder nga producer yali etandika oba butandisi nga talina producer Kase Katose kandi omumanyi oba bazira gita singers nga bamuyigirawo yeggwe kakati Katose kandi tomumanyi ani atuwaddeyo batulopye serunkuuma mukyala kyeyuno oli otya kati ng'ovudde omubiri sigamba gwe ngamba wagizi yebba wakola kyebiro bino nze omulaba nduwawo simanyi yalemerayo omulimu gwe ogw'okuvuga empuuta wabula namutirako obunyiikivu n'amaanyi agalina Katose kandi yayimba okuboolana nkuyita lumbe kyekikyo okuwalana mu kika kibbeedawo okuwa nansi wa muka alina olulala obanzize temwetegese mwetereze bannaffe bonsubwa ku lwaleero babatondeka n'olukaayo lwa jjajja ndeetaleetereteete yalimanya kyasalawo ngende ku ndagu oba balinjo kyamukyoma ewa Katonda bandeebye nze kati nkole ntya nga siitebenkera oyo Katose kandi okolo yayimba n'omuyovu wamala kati Katose kandi atandikawo bizinensi ya studio n'okutunda teepu n'okuzigula kugula teepu n'okuzitunda Mpaka enkadde akola walingawo studio bagitanga Kase music recorder kati anoonya abaproducer bamulagirira ndi waliyo eryakalenzi kato naye kalinga ewa ttiimu Kizito nga baleeta akalenzi yakatunuulira onaasobola ebyuma ggwe ng'oli kato nja kusobola mpa omukisa munaye nga kakuba byuma nga bakawo omutwalo ogwo kabadde kasola enjalo manyi kyekitegeeza omutwalo gw'egyekyenda buli lunaku ng'akolera omutwalo olwo akatogo basasuddwa olwo bafunye ku buleediyo mu nnyumba
lutaaya mu mbeera yonna ka Mesach yali wa bukofiira butopi naye kali kakunjubuka era Mesach lutaaya amuyita nkakofiira kati ate nga ye lutaaya ye Zidolo omuvubuka akati aguze kakofiira ndiriddeko naye so awo kyensonga ati mbadde nkakulekeddeyo emabega yes mbadde nga nkalese emabega mbadde nkeerabidde kwe kuddayo ngakola ekinka kimwe tuddayo mu Gibros tebyatambula bulungi nnyo naye bwe baali basunsula bakozesa Ndubeno Kibuuka Senkubuge Aloysius Matovu Joe yabakayimbira omugenzi basudde omugenzi Kasozi omugenzi Kafeero bebasunsulamu Gibros nekola ki netambula oluvannyuma bafunamu challenges ng'abantu ne basalawo okugenda ewaaka abazike ku byuma kataate n'agula kirowoozo bagatte Kato leero kamuyite Anko Kato yalina ebyuma bye already kitegeera yalina ebyuma nga bibiri bwe bamutwalira ekirowoozo ekyo ate ye n'afunamu ekirowoozo ekirala wafunamu ekirowoozo ekirala kyali kya kukolawo ne gurupu ya kuyimba buli yali alina Diamonds Assemble kale tusobola okukola Diamonds Production bonna ne bagenda naye nga bagenzi ne idea zaabwe ngo neevuga naye ndowooza naye Katonda yagoba sitaani mu ggulu yatyamu sitaani ono ayagala kumpamba kali ne Kato yatuuka ndowooza n'alaba nga abaana amaanyi mangi ekitone kingi bagezze nnyo baaliwamba kampani kati nabaga buli omu aleete invitation baleete ki application kuyamba luzungu oba okubala osobola okugireeta ng'ogiwandiise mu Luganda kitegeeza kusoma oli muge wa ddalu kati munnange bw'aleeta ebbaluwa esaba omulimu waleeta ekirowoozo ky'ebbaluwa esaba omulimu ye lutaaya yakigaanirawo yenna bibanyumiza okufomingawo Eagles kyali kitesigenda kuddayo n'abalala ne bajeema bajja ne batandika Eagles eyavaamu ebibala ebiki ebingi ennyo okuzaama but Mesach nga taata we amaze okumugoba yayagala okuddamu mukwana yayagala okuddamu mukwana agenze olatandise okufuna ku tutumu oba kasengu lijjirira mpola because lutaaya yali amaze okubba bamimwa gyabwe ng'eyiseewo njoba yali akubye ekkere aba yalina ekiresi ng'eyiseewo ate nga Mesach ye munafu mu bbo musically gye yaleetera oluyimba lwa Ntomedde nga yalukwatira mu Namulondo Studios zaalinga eyo bweyogerere bamuwamu 7 kati bamuwa 7 yatunda biyimba mu Ntomedde ajjazzaako oluyimba lwasembera Tibulo n'alugula 2.5 mwazzaako olutambi sirika nkulojjere 2.5 Teza luli lwakoledde mu Namulondo olwa Ntomedde ekikamu jazizzaako 2.5 kati naalaba nga ntandise okulaba gye nkola ki endaga kyeyasalawo n'agamba akati kangende ewa taata omwetondere kati yanoonya ekiyinza okusanyusa taata alabe nti nange ndi mwana kuba yali yamugoba nga yamuboola amanye nti mwendo munnagigendamu ng'omulimu saagigendamu kwonooneka nagoba birooto byange ng'omusambi w'omupiira ng'abayimbi b'ebweru lwakifa abayimbi bantu babonoonefu bw'agenda yamugamba agenda n'ekirowoozo nti amusalire ku ttaka azimbeko akayumba taata we amanye nti wa buvunaanyizibwa kati bw'agenda bamuzeeyi Frederick Ssewalu Mpumbu amuga taata nange nsonga byonna ebyaliwo naye mbadde nsaba kumsalirawo ku ttaka ntandika okuzimba nfunyemu ku sente nti kale kanzije yadda naluga nga batebenta yadda namuggo ekiyaye kize kubba ttaka lekiritonde amalodi kiwa kiritonde kigye kinywera enjaga e Kampala kinywa omwenge kubanga ye ekyo kirowoozo kye yali yakola ki yafuna
kwana abakyala Mesach yadduka agenda mukulu we erinnya linvudde mu mutwe waataawo wala nnyo ngera bwe nkugambye kaakati agende wa mukulu we amubuuza kiki anti taata musabye nzimbeko naye agaanye okuva bannange namulaga nti nakyuka olira Mesach yagala kubba taata ne mukulu we naye akirenga sente nga wazijjewo kati ye yakirengereramu eyo ango nga sente wazijjewo ezizimba kunyoma yali takisubya kaali kato kakati munnange Mesach amatiza mukulu we abaana fayiva emirembe kakati mukulu we ng'amugakatize ngenda kweyimirira takataata lyeyampa ngenda kukusalirako desimolo 10 kuliri yange ozimbe era ennyumba gyeri owaate sewo togiyisa mu maaso yakizimba muvuuka amukwata nga mutwale wa kitaabwe Frederick ibaka emirembe naye bamutwale wa kitaabwe taata wa Mesach anga ekyo kiyaye kigenda kukusula mu butego bwakyo nawe kijja kubba ettaka lyo gwe kyekyo kyesige nti nze mwesize kati nga Mesach akwata kakadde ke yalina kebiseera ebyo akamukuba tutandikira kwako kati Mesach ng'agula seminti n'amuteeka ku booda kasawo 2 3 busente bwafunyefunye mu sho zaabwe ze zaali zitatambula bulungi n'atwalayo n'agula kino n'atwalayo n'agula kiri n'atwalayo kakananga ennyumba eyimiridde naye agamba ndi lunaku lumu taata we yali ayitawo nga tamanyi nti Mesach ali munda laba nnono yeetadde ku nnyumba ennene ennyumba ennene zizimbwa ffe baana b'abaami si bano kitegeera naye ng'awulira takyogeza fubitizi akyogeza nti mulimu omutima ogukoze eki ogusanyuse kakati olwagira Mesach n'ava Mesach obedde oli oti oli bulungi buli mugwebale kati n'amanya nti taata ntandise omukola ki omuzza mpola mpola kakati Mesach era yalaba nga tekimala tannazza bulungi mutima gwa taata we ayagala amukoleyo ku kisinga ng'ekirooto kye kyamugulira mmotoka kuba taata yali musajja ayagala ennyo emmotoka teyali munaku yali mwana mugimu kakati mwana mugimu teyalinda mmotoka n'alwala kansa kati Mesach agenda ofuna ku ssente zitegerekeka akubya oluyimba anthem yakubako ku national anthem oyo guzenyira azirina neziwera kale okubotola akajji kubanga biri nga bw'ogamba nti bwani gwe kamiliyoni okubya oluyimba bagera anjiririmba anagera kubuzanyamu buzanyi paka lwokuba mama mia zinega kayimba ali serious akigugumula obwongo kati Mesach akuba tukwegomba bangi 2 3 Katonda yebale mama nsisinkanye kyobulaba ng'aba bayimbi b'ennaku zino temuli ba artist mwewanambu mwagoba bali abakadde temuli ba artist temuli ba artist temuli ba artist gwakatale batunda ennyama mukene nagwe basinga olya tekifuula nti asinga ennyama okuwooma just nti abantu babo baba balayisi nga obusobozi bwawe busobola kulya mu kati eno generation yammwe obwongo bwammwe era busobola kuwuliriza ebyo okutama n'ebirala sigaye nti mukakkanize yabiyinga so tojja kwesanga nga omuntu ng'okwana olina okuteekamu eggongo olw'eggonjebwa otegeera naye oli ajja nga kwana ngiseza bugiza kati muto wange fikfameka naye nawe wetoze nkugambye kutama otegeera omulala najja ani ono yali akwana omuwala uzungana lwaki abaketetete kiwoma otegeera so tewabaawo ati wakwana awo nti oluyimba nabagamba olina olufaananya movie otegeera yimba ekintu nga kijja mu kyoyogerako leka kuyimba oluyimba olukwana naye ng'olinga ayogera ku kisaddaaka baana oba ku kibba ttaka oba ku gavumenti embi ekufuza obumbula naye ng'oli ku mukwano
so kati Katonda yeebale mama nsisinkanye milioni 10 n'ezi. Ye muwandiisi, ye muyimbi. Baamuwa milioni 13 n'alujjako enda. Ate nga taata olwo alwadde kansa alina omujjanjaba to the extent ayagala n'okutundako emmotoka. Yagitunda n'ogitunda kibina. Kisejeera. Kati taata we teyalinda mmotoka. Teyalinda ekyo kirabo. Kisejeera. Yalinda ddagala. Teyalinda kirabo era n'afa ndowooza mu mwaka gwe gumu. Kireza nata Mesach yagenda okivaamu nga Mesach yakakakasa. Nga bw'aba muvuzi wa ggaali tannatengerera. Nga tannatengerera ku luguudo ku balansinga asotta agende. Mu ntandikwa ya gundi Eagles, Mesach yali mu Uganda. Kuba buli mwanya n'okuba obuvunaanyizibwa obw'enjawulo bwamufuula okuba obw'enjawulo nga bw'avaawo. Mesach teyalina buvunaanyizibwa bwankalakkalira mu Eagles. Kuba yatuuka time ng'ate y'empagi ewaniridde Eagles. Ate nga weewunye banne baatuuka nga bamusinga hiiti naye ng'ate yafuuse taata. Singendo kyembadde ngenda okubuuza kuba mayinja yaliwo. Lutaya yaliwo. Naye challenges zonna zaabanga mu Eagles. Ojja kwetaaga kwesanga yateekangawo omubiri amafumu nga gafunita yembe. Amaanyi yalina abalala ahitimeeka naye nga balangira. Lutaya mulangira. Kasita amala okuba music we n'agattamu obwongo bwawo birina okudduka nga tassaawo mubiri gwe. Era Lutaya alina talent nene naye teyalina kuba muyimbi. Era kinnuma nnyo okubanga kojja wange kuba yali anyumira obulangira. Yebo gamba tayiyewo omubiri. Yali anyumira obulangira. Sigamba mu ngeri ng'eyo byonna yabikola naye ntegeeza okulafuubana. Sigaye nti mukkakkanyiza nti teyali mulafuubanyi ng'ate tukimanyi nnyo mu balangira. Teyali muki? Akozesa mutwe. Yali akozesa omutwe kati nga Mesach entalo z'amaanyi ate yazirwana. Segera. To the extent mayinja oyo ng'alina obunkenge. Ali bunkenge. Nga yalina amaanyi. Kwa Eagles eyo yatuuka nga wabaawo alidinga muyo. Segera. Kati bagende eyo mityano okuyimba. Ayinja akeerewa. Naye Lutaya yeeyimbidde ddala kumanya biddako. Amayinja bw'akeerewa abantu beekyanga twagala mayinja gy'atuyimbira obunkenke. Batandise okwasa obutebe. Mesach oyo n'ayimirira ku stage. N'akubira Lutaya. N'akubira mayinja. N'amuteeka akazindaala ati. Mayinja abantu beekyaze baagala ggwe bagambe ndi wano. Ezigoti ngenda kutuuka. Era twali tuli awo ng'atuuse yali ayambadde kitengi bino biringa. Naawe waliyo emityana. Gwe waliyo. Agati bw'atuuka bataakamu akayimba. Enduulu netta abantu. So kwolwo Mayinja si yataasa Eagles. Wadde yalina hiti. Mesach ye yali taata wani wa Eagles. Abaali baana abo naawe tuli ku mpologoma toliyitamu obubi. Baali baana batandika butandika. So kakati Eagles yali eyitibwa Bamayinja. Kale ekintu ekyo simanyi oba Mesach kyamunyizanga nnyo. Kwe kuleeta eri positive energy. Timuyina giyita Eagles ffenna weetuli. Shege. Teyina kunnyonnyola ng'ekizira ku muntu oyo. Bamayinja bagenda kujja ekibibi. Bamayinja bagenda genda e Butambala. Bamayinja bagenda London. Bamayinja babakubye mu mbuga. Bamayinja babakwatidde Nairobi nga bafulumira ku visa enkyukule. Ali bawandiika Eagles mwana amawuli. So kati Eagles etuuka okuyitwa Eagles lwakulwana kwa musajja okubalaga nti naffe tukola ki? Tusobola. Naffe weetuli. Ekirala nti ebibala byonna ebyava mu Eagles maanyi ga musajja oyo. Kuba yarecruitinga abayimbi bangi. Kimorini Nantume. Ani yali badde amulaba? Kamaama. N'akatunuulira mu mmunye n'obusiiwufu bwako n'embeera yaako n'ajjukira ttiimu Kizito kye yamukolera. Nti ttiimu Kizito kye yamuteera nsi naye n'akyanga omwana ono siina kumuteera nsi.
era oluyimba lw'omuliri nantuma abakozi ba safari yali awo ng'alumuleetedde kandi gutwala ku radio gwe naye nga yonna gyalutwala ono yakubye essimu Kabenge muwala wange ajjaawo gundi muwala wange ajjaawo kusekeera era Mesach Ssemakula muyita ekibiriiti ekikolezezza kande ennyingi ennyo mu music industry ate yo Eagles eri mu mupiira era eri mu music industry yali mu mupiira Yekolera kuba abayimbi abeetooloola mu ngalo z'abo abasajja era bakomaawo mu bbandi awo naddala mu Eagles awo teri bayimbi balala nnyo bafulumye bano abasajja bagezezzaako wanda ate era ne Queen wa Bungereza azinze kugasa Bangereza osegeera agenza okufa nga asinze kugasaani Bangereza so Mesach Ssemakula mugeraageranya ku kibiriiti ekikolezezza kande ezikola ki nze leero ndaba emisubbawa mingi egyaka Mesach abalinamu omukono n'aba music omulala DJ Mike yagendako mu Can Records n'amwaluga amakwata mukolezezza Jenero Samba Jenero Samba yamuwa ssente okalasa kati obadde okimanyi nti Adamu Mulwana tuuka kwa balabala onaakola n'ajaluna mu birwawo katono maki ndi mukulu wange oyo ero oluyimba yalukatya Mesach nga tawaddeyo yadde koyi naye gwe omanyi bwe lwakyusa obulamu bwe ebibimba bikka z'eŋŋombo z'abateesi eyo yebalumya obwavu ne mukeera okugeya abafuna muwoza ebibimba bikka ebibyo bibimbako ddi nammwe yammwe bibimbeko tubirabi oli nagamba nti gundi yagwa gwe oli olabyeko embuyaga eva efuuwa atudde n'okugwa kitiibwa indikeesi obadde tokimanyi gwe omulabi ali ku vidiyo eno ali ku puroguramu eno n'okugwa kitiibwa nti wayimirirako waliwo atayimirirangako atudde tagwa kati Adamu Mulwana gw'ogamba nti yagwa yakyusa obulamu ku luyimba lutya nga lwava wa Mesach mu studio yani yeevuga yeesuza ayina omulimu si bwe bugagga bwe Uganda mwene ensi ya Mwami Museveni bwebwe obugagga bwe tuyimiriddeko ssebo kwevuga kwesuza kati mwogeddeko ng'omuntu Mesach bwe yakyusiza obulamu ate n'ekirala tolina ngeri gyoyinza mumwewala omuyimbi gwe bayita Sulaiman Mayanja ali omuliddeko tomuwuliranga kati si musango gwa kapande omuzibe obutakalaba gwa musango gwoggwa omuzibe ko kabeerawo ti Sulaiman Mayanja waliwo abantu abalina ennyimba za season ti Sulaiman Mayanja alina sizoni ye ey'ekisiibo alina sizoni ye eyayidi basiramu bannaffe ab'Oluganda assalamu alaikum ansimenanenewena salaamu osajja netubaona omukyala Adija Namale tomumanyi mu mwaka mulamba ayinamu eddakiika ng'eki saawa 5:59 okuliko omwaka wo 3 Desemba kati Adamu Mulwana waliwo abayimbi abayimba tubonga naawe nga bangi nga bangi sigenda bamenya nse bakola ki ebamanyi sigenda bamenya nti mu bungi bwabwe omwana omu from nowhere atabadde mu field yaabwe najja n'ekigoma mba ndi awo alina akamotoka ka primo by then banali omwana nedidde ka flash yali omwana yali ansalira obuyima nga nteraako obupya kati bwentumayo omuntu bandeetere ka flash ateekamu kati nali ngenda affe butambala kati mba ntuuka awo emaya genda okulya next besijja essonga kati sasooka kuddukira nnyo ku luyimba asooka nempulira omudigido yoka kwa balabala kati nenziramu awo nennoonyaawo mangu tubonga naawe neŋŋamba star abali mu industry bonna ng'oggyeko ba Mesach abatono ne ba Bobi Wine abatabadde basita bonna ab'enviiri oluyimba lumu lubalemye okukola
omwana omu from nowhere akubye anthem lwakubawa lwakubawa whatever it is lwali lubi kubanga basita abangi mba mbasuubiramu ekisinga yayimba nti waliwo time wetuuka kyokka ekyamazima nga tetwagala luyimba luli music nga twetaaga oluyimba olwogera kitwogera kati Adamu Lwana kyeyakola Matilda Power kyeyakola ki kyeyakola segere kati abakuba tubonga naawe baddira ekikazi ekibi yakikuba make-up ne bakiteeka mu kadaali mu kijje bakiwayire naye nga gwe omulabyo oseyogayira gubi osegere yaleeta abantu bangi leero abalina ku buyumba abalina ku mmotoka abalinnye ku nnyumya abakola ki olwa Mesach ngani ne mu kirasi y'abagezi era mubaamu omusiru gwe bwokeera ku makya n'olowooza nti olina okuba ow'amaanyi nga boss olina okufuna nga boss oba olimbi mwabagamba nti Ssekyewa Eagles yamunyigiriza njagala mupima amaanyi ga Ssekyewa wa Eagles ne Ssekyewa Solat kati Ssekyewa ky'ow'amaanyi era tudde Yekolera itongwa bw'aba ayogera ku Ssekyewa aba tudde kwogera ku Ssekyewa ki owa Eagles aliwa bano alimuwe yawawula abe ku mukyala we ate yasalawo kumumwagaza mbakubagalana oyo ye Ssekyewa kakati ono yakuba nemulaba nekwembanja kola olwansasula eridi simumanyi oyo era mumwegaana mu lujjudde waliwo abantu kebagamba nti abantu bano abanene naddala kati nga bwogambye nti Mesach asobola okuba akasimu nti omwana nga wuyo muyisewo music ekintu ekyo basobola okukikolera mu negative ne bakuba akasimu tosuubira nga basobola osigala nga batambulira kuoyo omwana kuba ali balungi ne bamulemesa penetrating okweyo Eagles temwali mu maanyi gayigga nkima ali ge nayogeddeko kuba tebagera giryamba Eagles linzijawo Eagles temwali mu maanyi gokya misota kuba tebagera giryamba Eagles amaanyi yagateekanga weefunira ate n'ekirala bwe bw'owulira nti onyigirizibwa w'oli Eagles teryali komera oluggule oluyingiza lwalinga luggule n'olufulumya nga luki luggule ate n'ekirala gwe bw'oba owulira nga bakama bo bakutulugunya kolako ku kampani eyiyo kyannaku nti oluusi abantu baagala okufuna ebisiikirize ebingi mu miti gye bataasimba akajjale mu muti gwo afuniremu ekisiikirize n'okusinga gwani nannyini kyo ndi ebiseera ebisinga baagala emugenda mu ttuwa bu Mesach bw'aba asuze ku fulo yaggulu abuuza nze bansuza batya mu lwogi ey'omutwalo so nga ne Mesach yakikola ki ate n'ekirala eri kampani ye oba director tajja kukunyumiza bye bayitamu gikola ki kati bw'owulira ng'otulugunyizibwa mu bwakabaka bwange weewaggule nawe genda ekkooki okola obwakabaka bwo owulye kyekitegeeza okufuga abantu naawe ofugeko ku bantu owulire omuntu bw'atafugika naawe osasuleko ku bakozi oyo omukozi bw'atasasulika naawe olabe abantu nga mu kivvulu tebaliimu gwe nga gwe atalina kufuna nga gwe director naye ng'abakozi olina basasula ebyuma olina bisasula ekifo olina kisasula emmotoka olina gisasula owa drive olina omusasula naye bikwetuumeko munnange nze we nnali omuto nakyawako ku maama nasala entebe nankuba neŋŋamba mubi nnyo nejjo lyabalamu mutabani wange Amaalu yasalaasala entebe yange nemukuba kati obwongo ne budda neŋŋamba maama teyali mukyamu okunkuba kati omala kwekozesaako n'olyoka omanya nti maama oba taata teyali mukyamu okukola ki okunkuba kakati kyekimu era ne bukyamaani oyo banange bonaabona omusajja anfunamu yekka bonaabona yererere kyokka nga nsinga okuba ekyennaku nange anaakola badman camp naye
eyagenda okwebegerako yatuuka time ngenda munkalu eyagenda naye okulya ku ttooke yatuuka time nga ne baluguta mulina naye ng'ate wali boosi yasobolanga omutemera ku katooke ne wekaba katonda ine bali n'akookerayo akawogo kati kwegereza ku Aruna Aruna gw'omanyi wa Eagles wa Cream Aruna yakubira zihiti kale pako njimba za Cream lumu lwoleeta nga ngendako mu Eagles nga nkutolerayo lumu nga tuteeka ku mizani tugende nze njala tuveeyo ng'okkiriza nti wa Eagles yasinga amaanyi wa Eagles yasinga kati kyeyenjawulo nti ebiseera ebisinga abantu abamu twatondebwa na kukozesebwa naye tetukimanyi abantu abamu twatondebwa kubeera anda bantu because tetusobola kwekulembera bw'okimanyi nti abayimbi naddala abamu balinga ensi za Africa nga balina bukulemberwa kati today tujja kuzaama efuga buli 9 October kuva mu mwaka gwa 2022 tujja kuzaama ki naye nga mwali mwefuzeeko nga mumanyi okwekulemberamu abakulembeze mumanyi obukulembeze kyeki oba mwali mwekulembeddeko mubimanyi ensawo yo yali yeefuzeeko yakana nadduli yali yeefuzeeko Rita Nabukenya yeefugako otegeera no kakati abayimbi balinga mawanga ga Africa abamu tebalina kukola ki kwefuga balina kutambulira ku guidance y'abalala nti kwata wano balina kutambulizibwa ku remote kubanga bo baneefuga gye bagenda n'ofunira olusisirimu gye bagenda ofunira agalwadde gye bagenda ofunira biki gye bagenda okwononera ssente gye bagenda okugwira kubanga luliigo yakayiyanga papa wano kati wano njiyiza anaakayimba naye twongeremu ki wali ekikopo teekawo ennyweso kyekigambo ekizitowa ennyo kati ate n'ekirala nga nammwe mubalabirako ti Mesach Ssemakula bw'aba bakubye ttayito kabunamawanga nti siggo nsiimire yali national anthem ng'Aruna naye lwana naawe olite mukono gamu siku papa mazima tunula bannange nganize wakiri muwulire olunaku lugendo kukkiriza nakulinda lwa otegeera nti kati Mesach bw'aba nnyina mafuuka eryenda ti omuntu bw'anaalabanga abeera nnyo Mesach gw'atasobola kulya ng'afuna gwe eryenda nga weweeza ku ki ku nnyonta yaman tukyali mu anti yazindaga waliyo saha kyeyayogerako statement eyo mwajanga ey'okubala atobe ekisasitazi naye yali nnene bayimbi banno bawe magezi kimukweka emize gyammwe kastatement ako kajjukira waliwo lwe nasanga Chaga e Dubai juzi nanga okubira abayimbi neze tonkubanga kati kubeko ki Chaga nkwagaza ki anti teyajindaga nti atundayo lesaya leero mumazaawo sisobola kusanga mukazi mukazigo ke nenkongona maama weetunda onguzeeko bamuweebudde tannayolesa ku mubiri gwe katale zenenye mukonkone maama weetunda bamukoze eki kakati Mesach naye muntu alina obuzito obuzibu naye nze yandaga kino kyekifaananyi kyakoze eki ate n'ekirala Mukama Katonda bw'aba asalira omuntu omusanga mutwale mugenda alina minzaani ebibi n'ebirungi ewasinga ozitowa gy'okola ki kuba yamanyi omuntu gwe yatonda tali 100% kyanaaba mutuukirivu so obunafu bwe busobola obbamu naye butono okusinziira ku bye yakola omulugube baali kyasinga okwangaala mu Uganda abadirekita bali wamu twalinanga ebibiina wano
Afrigo Gumanyi ba director abagivaamu abagitandikawo kabe ba Joanit bagundi ono Lecho Makola naye yavaayo ba Frank Ambalire yali director Samika Sule n'akola simanya UB5 band bagita Big 5 something like that waliwo abakola ne Afrigo 2 ba Fred Kigozi bonna ne bavaamu Ashagina Eagles tewali director agivaamu okujjako eyafa Maiso kati simanyi Buganda balina omulugubi Ashagina tewali director yava mu kiti secondary group kye yakawangala emyaka 2 wano yali Eagles yokka group ki eyakola ba star abangi abafuna amaanyi ne batuuka n'okuwulira nti basinga bakama baabo bamu ne babulira n'ebibiina mu Mesach musinga okuyimba Eagles yakola ba star taba Eagles tewali ya Maureen tewali ya Cathy tewali ya Irene tewali ya Jaluna tewali ya Station Mayanja tewali ya Sophie Nantongo nekonya Jemima golowooza mu kika ky'abaavu mu kika ky'abagagga tebaayo mwavu nabo babangayo ne mu kika ky'abagagga abaayo muki ate nno weewunya oyo omwavu abaayo ate y'abasinga okukola empeke y'omukiso emu esinga ttani z'amaanyi 10 Jemima alina eddoboozi erisinga n'erya Nantumi kyekyeggende ne mu kika ky'abaavu ate oyo abaayo omwavu teri amusinga maanyi gakola naye abaasingayo obuti obwavu so waliwo abaalemererwa naye era kale nga baba kutuusaako mu matuugo ndi tudde Jemima tasobola era kubulwa kamotoka kavuga awamu obuzibu obuliwo nti Yekolera toli mukkiriza nti alina ettutumu oyagala ettutumu erifuuke lyenkana erya Oprah Winfrey so nga ate ne mu kika ky'abaavu ebaayo omugagga waayo oshageera bali abayimbi bempulira John Luchobe bali ku posta z'omulongo sala babiri era buli kalango babaamu ne sina na nyimba z'ensonga John Luchobe yayagala okukola obukodyo omupiira nga tannayiga mupiira Chobe tomuttira ku liiso olaba omupiira guno olina kusooka kuguyiga n'olyoka oyiga ate okukola obukodyo kati ate yayagala kusooka kuyiga bukodyo nga tannayiga kusamba muki kyoba olaba kati yadda mu bivvulu bya misomo gy'abakulu kuba baana ebeerako abayimbi bangi baafuga b'amannya naye tetuli amannya nnyimba zaabwe so naye Chobe John yalina eddoboozi eddungi Buganda ambi Buganda yattu nakubaawo n'oluyimba olulala abantu bagambewo bambi olwavudde mu Eagles maka ogenda okukola ebiwona kusiibula naye kale tukola kufuna olwakuba ba Eagles n'omubuuza ebyo kiri kitya gye walaga ng'empala ate tulaba wavaayo eno ng'okyasobola zisibira mu peesa essaawa eno tukulaba eppeesa ogyongeddeko ekkoba osobola okutuuka ng'oggwawo lwa buwoomi Mesach kyekimuwesa obwa papa n'atuuka n'osiimibwa beeni kuba bangi bayimbi nga sinatuuka ku ky'omusiime Mesach ye music industry yamulonda music industry eno ng'egenda offa abataata yabayita bonna abaana nkozesa nnyo okugeresa being metaphoric banaye njogedde oluzungu yekooti lujja bwe yambala ekkooti nange simanya gye bikola ki gye biva banaye mungulire ku makooti so music industry eno bwaba yali taata bwe yali agenda offe ayita abaana be bonna n'abagamba baana bange obulamu bugenda naye okusinziira mwenna nga bwe mbalaba gwe Joseph Mayanja obadde mwana mulungi oyimba bulungi olina obunafu bwe buno gwe Ronald Mayinja okola buti olina obunafu bwe buno Moses Matovu wadde oluddewo kino kati yo music industry neyerondera Mesach nemuwa ekifundikwa nemukwasa n'effumu eriko olunyago ye taata wa music industry gwe wali owuliddeko
nti Ibrahim Mukasa avunye Lydia Jasmine nga baddukidde wa Moses Matofu. No, kisobola okubeera. Oba waliwo bawuliddeko nga bagenze wa Ronald Mayinja abatabaganya. Papa, ono yanvumbye Mesach baana bange mujjenze musika wammwe. Abengale, mwekwate mu ngalo. Tuli mu COVID-19. Papa, leero ina kawunga. Leero yakubira ku Mayinja. Loni, leero ina kawunga. Ati Loni bw'omugala tulina kawunga toli ku bunkenke fenneeno. Tetulina mirembe. Wonsabanga omutwalo ne gumbula. Teri yakubira Geoffrey Lutaya. Songa ate Geoffrey Lutaya yalina ne ambitions ez'okuyimbira mu byobufuzi. Teri yakubira ku Rachel Magola. Teri yakubira ku Mama Joanita. Teri yakubira ani. Bakubiranga Mesach. Era konna akabanga kasakiddwayo nga yakakola ki? Twali mu kuziika Moze Radio Mulasi. Munanga atabalasi tebayogera. Oba ate n'abedda abasookawo basebatta tebayogera. Mesach yawe bakazinda ku abayimbi mu Lutike Lubaga. Kyekyo ekitiibwa kyakola ki? Abaana amaani bafutyako ebyobugagga by'omugenzi nga basibisa abaana beekuba. Omukulembeze gw'owaana talina kyayogera kyokka nga weemu ku baateekwawo ng'abakuza. Abaana abo baali batandise n'okwegoba. Va wano, toli mwana wa taata. Abaana bwe batira b'ensi ne batuuka okwegaana baana bannaabwe ne boogera ebigambo by'ekisiru. Nyoko yali malaya kyegambye kati Mesach olwamugwa mu matu ebyo n'abayita n'abatebyaganya. Mesach tekimwetagisa na kuba mukuza mu music industry. Ye buli waalaba nga aliwo ekiyuuza music kati ng'abayita nga batabaganya era tewaddamu bikola ki biwulira. Ebyobugagga biba bigenda byabwe ate si bya Mesach. Ogwa Mesach gwa kubayita kubalaga kali mu kutunda. Naye mwemugaana omuwuliriza ng'abata kuba ye ogugwa abaagukoze kubatageya bateeka mu kkomera ng'abata. Ebyo byobugagga byammwe. Ffe Paulo Kafeero ekyaffe ku ye music we kuba gwe yatuwanga. Era ye ekyobugagga kyalekera abaana be maka. Ffe kyeyalekera eggwanga oba essomero lye yatulekera music. Tutunula nnyo ku music. Oshege, tetuyinza nnyo tutunula mu mmotoka bwe, mu famire ye. Tetwagala nnyo kukola ki? Kutunulayo. Ogambye buli muyimbi addukira wa Mesach owa kawunga. Abasinga kati wano Jamikawo kyabadde yafunamu obuzibu. Abadde yafunamu obuzibu olw'embeera. Kubanga nabagamba musooke mutunuulire ennyo ki ekikozesa omuntu ekyo. Nze nasangako Gayo omubbi. Nasikako akasimu. Tawa n'amukwata. Kitegeera abali omu ku bo ng'asooka omulekere mubuuza buzibu kinaagamba enjala ennuma. Naye nange okumukuba si solution. Waliwo ekimusindisa okubba akasimu afune kyalya. Ne tumuwa